bireka ayisi nga katuva wano kumpi ekyatwewunyisiza wafubutuseeyo omwami omu amannya ge gwe bayita Mukunda Agule Sanyu. Omwami oyo nga wandikidde ab'amasannyalaze nga bagamba tebayisa miti mu ttaka lye, tebayisa miti mu ttaka lye. Ekituufu kiri nti twewuunya nnyo ne tusooka ne tugamba kiyinza okuba gano malala nga waliwo omuntu just ayagala okweyiya obweyiya ng'enjogera z'ennaku zino nti yeeyiya afuneyo kyafuna ne tutakitwala nga kya serious. Naye twasisinkana enjiniya w'ekitintale owa Lumeme n'atuwaako kopi emu ey'ekyapa nga nakyaba nannyini obwenkomeredde nga yakifuna waneeno juzi mu 2021 mu mwezi ogw'E12 mu njogera ennyangu ng'ekyapa kyakatambulako emyezi ng'etaano ku 6. So enviiri zaatuva ku mutwe ne tugamba naye tetugenda kusooka kupapa nnyo, katusooke tunoonyereza ensonga eno. Ssebo w'ekitiibwa twanoonyereza ku nsonga eno ne tukisanga ssebo ng'ekyapa gye kiri yakifuna era ng'akakasa bulungi yennannyini wano. Naye ffe eryo erinnya gwe mulundi ogwasooka oddiwulira oba n'oddirabako ku lupapula lwe twalaba nga liriko Mukunda Agule Sanyu. Ssebo w'ekitiibwa twagwamu ensasagge y'amaanyi nnyo, twalumba ab'amasannyalaze naye ekirungi ab'amasannyalaze baatuwuliriza nabo beewuunya ne bagamba ekyo kiyinzika kitya. Naye amazima olw'abantu ab'olubatu olubatu ate abagezaako okunyigiriza abantu abalala, nategeerako nti eno gavumenti gye tuliko oba kino ekisanja kye tuliko ssebo ky'abavubi. Kati neewuunya oyo obuvumu gy'abujja okuyingira mu bukulembeze bwaffe ng'abavubi. Wemba seerabidde ow'ekitiibwa pulezidenti yagamba abavubi be basobola okutambuza eggwanga lino. Ati mba neewuunya abantu abafaanaganako bwe batyo abatatya bakama baabwe, mba neewuunya abantu abafaanaganako bwe batyo. So nsaba ow'ekitiibwa otuyambe tufukamidde ku maviivi gaffe. Sirina nangeri ki gye nyinza kugamba kubanga abantu bano betuwangaala nabo waneeno, abazzukulu baffe abamu bali waneeno, bamaama wano wetweyiyiza wetujja lumonde tewali wantu wala wetuyinza kweyiyiza okujjako nga batugamba nti nno booli neggwanga basalawo bamafiya okulifuula abaabwe. Naye oluusi ekitumalamu amaanyi kwe kuwulira amaloboozi, naye oluusi nze nga yita gakuwaayiriza nga bagamba mbu abamu bakozesa state house naye ebyo tetubirinaako bwino, naye balina amannya ge bakozesa nga batukangakanga, era bagamba omuntu yenna aba ayimiridde mu nsonga eyo ayinza obutasigaza bulamu. Naye njagala okugamba Honorable Minister, ndi omu ku bantu abatini abeewaddeyo okufiiririra ekitundu kino okutuusa nga tuli waneeno. Era njagala okutegeeza manyi nga waliwo omubaka wa Mukunde Agule oli wano n'omubaka wa Katali Rogers, obubaka tubukutumye eno mugambe nti wano tuli bamalirivu okufiirawo, kiriza obagaana. Sabuye Katali omusajja mbuye Mukunde Agule Sanyu awoli ayina tayito wano bbiri wetukoleredde n'amaanyi gaffe ng'abantu abawansi abeeyiya abawansi. Muzeeyi Honorable Minister tunuli abazeeyi abo bakitanga abo bayite mujje, bazeeyi mujje, abebbama mujje abebbama. Jangu Medi tunulira Minister abantu wano, tunulira abantu abo
ngenda bateekawo taata nze ngenda bateekawo nabanyonyola tuzeewo omwalo gwaffe hala sisina gyano nga tukoze omwalo tumaze okuzzaawo n'atugamba wali agalindirizi agalinze bimukoze gajye gakole ki ate gatwale taata kyatuukiridde ssebo kitange kyaze taata omwalo bakutwala bamaze okufulumya tayito zaabwe ziri mu buwandiike fe tulina wadde akawandiiko naye ng'akawandiiko ke balina bakajja mu fayiro ezaffe ze twakola okusaba nga tukulembedde omwami oyo omuwonge wa Nakawa nga yatukulembedde okutuusa ku boodi ku disitulikiti n'atufaako byonna byatukoledde otutuusa wano tukola ki we tuli abo gye bali ku mbaga tekubula musiiwuufu ekyo nkimanyi nze ku mbaga tekubula muki musiiwuufu tomulaba ebigambo tebikola ki tebikulya nze singa byandya dda naye tebisobola kundya kuba nnwanirira abantu baki bawansi nammwe bannange mwebale nnyo mwebalidde okulwanya abantu baki bawansi bonna bali mu ezo taata nzika ngenda kukkirira ngenda kufukamiza abasajja bano nga bwe wakikola ate nawe ofukamira bulijjo olina okugulu kumu naye ofaayo n'ofukamirira tonfukamira bulijjo nkuwaayiriza kati nange nzika taata n'abazeeyi bange bano beekulembedde okujja mu maaso go okundetera minisita ngenda ku ttaka taata nzika nabo nga tukusaba omulimu gw'otandise olwani ne minisita gubeere nga kuki obutatuleka mu kkubo mubeezi waffe otuyambe Sara ona wali wezo ensonga eno nga bwolese mukwano gwa minisita ona bayanja gw'e olwaleero buli omu ave wano nga musanyufu manyi ndi mumativu kwolese minisita era nzikirizawo ekyo ng'apita mu linnya lya Yesu mukama waffe amiina. Yasenga azze kubeera ng'azoganya ng'abasoga era ekyo twagadde ebintu tubikole ng'ensi yonna eraba oli agenda okujja ng'amanyi kyalumba. Wano muwangaaliddewo ebbanga ddene mukoleddewo muwoleddewo abaana abantu bakuliddewo ate omuferaseeri ayagala kubeera ng'abajja ku ttaka lyammwe lino ne mubadde mukolyako n'okuwangaalirako. N'olw'ensonga eyo abogezi bangi nze nzikkaatiza bukkaatiza ku lwa kanso y'e Nakawa tetugenda kubavaamu tugenda kubalwanirira okutuuka nga tufunye obwenkanya. Ala sisse ebintu okyabikutte bulungi wa barakallahu fikum wa jazakal khair. Wamu n'obukulembeze honaye bali mu ezo okubeera ng'oli lutindo n'oba ng'okwana abakama baffe bano okujja nabo ne bamanya ebitutuluma wamu ne worship the mayor tubeebaza. Naye ku kino ekikwata n'okusenda abantu ku ttaka nga bakulembe tuli omuntu ki era mukolagane naffe nga Katonda ye mubeezi tujja kubeera muwanguzi. Omukama Katonda abanku njagala okusaba nga sina bigambo ti ssebo minisita tuva wano olwaleero nga kiwedde. Tuva wano nga kikoze eki nga kiwedde. Kigwa leero tukooye ejjogo. Enough is enough. Tetuli ndala yonna. Uganda ye mama waffe. Uganda yensi yaffe. Tetulina kubeera momboze mu nsi eyaffe ey'obuzaalirwana. Tubuleko bwe tukolera nga abantu ng'ababagoba balinganga bo abalina omusaayi gw'enjawulo nga balinga abava ku mwezi abatali bantu. Ekifo kino nga bwe mukiraba kikoleramu abantu bangi ddala, abaawano n'abatali baawa, ab'Ekyaggwe, ab'e Namalusu, ab'e Luzira, ab'e Mutungo, ab'e Kasokoso, bonna bajja ne bafuna ku mwalo guno. Abantu abawera akakadde era bw'onoosaba okakubalira nja kabala nga bwe nkugambye ab'e Kasokoso, ab'Eggaba, abaawa bonna omwalo guno okukola ki kaka bamafiya bazze ki
Hello. Eyo bakozesa internet bachakalanyiza akazindalo naye tukazizaako. Badde ngamba minisita ekifo kino kikozesa abantu abasukka mu kakadde okuva e Namalusu, okuva e Kyaggwe, okuva e Kasokoso, n'abaana abali wano ne Luzira bonna bali ku kifo kino. Kakati ne ngamba nti gwe okwata ekifo kino ekikosa abantu abo bonna mu mbeera gye tuli mu Uganda okiwa omuntu omu oba mulalu era oba mutemu. Ne ngamba nti ebintu byonna okunoonyereza kulaze nti ebintu byonna byali bya kifere era byali bya kimafiya era byali bya kibbi. Akakiiko chairman yasayininga ku lupapula wa recommendation yavaako dda era wa Kipuli. Ate ne ngamba minisita nti akoze emivuyo mingi era yeetaaga kukwata mu bwangu atwalibwe e Luzira. Ekirala ne ngamba nti akakiiko kaffe ak'Ennakawa kalikomendinga wa bulijjo omuntu wa wansi omuvubi owa wano yaba afuna obwannannyini ku kifo kino. Kati ebirala byonna bivaawa. Ne ngamba nti ebyawano mu mateeka bagamba nti embwa ezaala ki? Bwe kibanga siteepu eyasooka minisita gyakibagamba ne mu Lulatini neerabiddemu awo they said embwa ezaala ki? Mu mateeka. Kuba nakolako ku mateeka amatonotono. Naye ekitegeeza process eyasooka era committee bwe bayali nfu tesobola kuzaala kintu kiki kiramu. N'ekyo tekyetaaga na kunoonyereza ekyapa kirina okusazibwamu byonna ebyapa birina okusazibwamu mu bwangu. Ate era process etandike mu bwangu ewa abantu baffe ki ekyapa kubanga baali batuuse wala. Twagala process yeggwe bugwi abantu baffe baweebwe ki ekyapa awatali kwekwasa kwonna. Ffe bannayuganda tetufune ku byaffe. Omuntu awansi taafuneko. Abantu baffe abavubi nabo kabafune wano wabeere ki waabwe. Ate ne tugamba nti tukooye ejjoogo gwe mukunda nani omulala agure sanyu ng'ondaba mu kamera wano oba oli ku bibyo oba oli ku birala togezangako okulinnya wano portbell. Ffe tuli bamalirivu tugenda kufaafagana tujja basula ne mu nnyanja naye ng'ettaka lyaffe temukoze eki temulitutte. Ebyo bye byange minisita nkusaba nga bwe nagambye nti kiggwa ddi kiggwa leero. Nga maliza njagala okubeetonda ennyambala gye nyambaddemu nakedde mu byoyagadde ssebo okuteeka mu nkola. Nsaba onzikirize nkwase ne meeya kopi zaabwe Sebo Speaker, ya land board, area land area, jajiwa wa Sebo, nje nkozeseza. Ebisinga byogeddwa ku ttaka lino. N'olw'ensonga esigenda ebisinga biddamu. Naye njagala kulabula. Nessa kulabula kwonna. Abo bonna abaagala okwekyangira ku ttaka lino yesina protocol bane munzikirize protocol egedera njireka bakama bange mwebale kukkiriza babakubireko mu ngalo. Njagala okulabula kubanga minisita ngambye ebiseera ayina ate okugenda okusinkana gundi endala n'olw'ensonga eyo nze ekyanga abakulembeze abasinga mu kikozi ekyokwogerera ekifo kino n'okulaba nti tugenda kutambulira wamu okuziyiza oyo yenna eyetambalira ku ttaka lino. Ndayira eggulu
tagenda n'okulinnyawo mugobyewo njogere ki n'okulinnya obulinyi wano minisita nkubuulira n'okulinnya obulinyi wano tageesa kubanga bajja kujja omulambo temusobola tujoga bwe muti n'okwata ekintu ky'abantu 10,000 gwe n'oyagala okyessa mu benyimu amateeka simuwadde ekirala nze shadow minister wa lands housing and urban development minisita nkwebaza nti ose sisuubira wabula nkakasa ensonga zino ogenda zikwasa maani area land committee chairperson meya ne bakansala ne bano benyi boogedde ensonga ze sandyagadde kudda mu kuba zonna ziri mu lipooti ye Kampala district land board tesobola kuweerawo freehold kyali kibaddewo nekuwa freehold mu bwangu nekuwa freehold ekuwa liisi nekuwa iza emyaka 5 ekitono ennyo neryoka ekuwa freehold bamuwadde freehold omu gwe nalabyeku ndubuuza bombi katali mbadde sinakula taito ye tuyina omusajja oyo yaliko chairman wa area land committee yamala emyaka yamala ddadda bamwogeddeko naye buli document ya bakadetinga bamuyita nikosi Kalema awudde Kalema so twagala ssebo okunoonyereza kugende mu maaso tulabe nga taito ezo zisazibwamu ate bakwate bagiwe community eno kubanga yeyasookera ddala ate be bannanyini kibanja be bannanyini kibanja etteeka liragira nti osooka nga nnanyini kibanja so njagala minisita katuuse wano agenda kukozesa amateeka nga we baasabye naye ffe n'amateeka tujja gavaamu gye tubadde ebyamateeka byaganye taata owadde amateeka naye nabo tubalabudde kubanga gye tubadde omukyala gy'ataka naye bajje batwale n'omwalo gwe twamaze edda n'okufunira ekkubo bagenda kukola ekkubo okuva eri nakawa okutuuka wano twamaze edda odiisa bwe bajje batwale butwazi ttaka tugenda kukola oluguudo so minisita olijja ku pooti nga lutwala emmotoka 4 nga kuliko ebitaala era ndowooza omwezi guno lugenda kuba nti gutandika kale tetugenda kukkiriza muntu yenna kuzanyira ku ttaka lino nze statement yange eryemu taata mba mwagala emirembe gibeere wano oyo mumukomye taddamu n'okuyita wano okujja okugamba nti wano wuwe nsonyiwa ekyo ngenda kuba mu mbeera sigenda kukkiriza fujjo bwe litokolebwa njagala okumaliriza soogedde byagundi kubanga time teriiwo bane mu nsonyiwe minisita alina waalaga walala nandyogedde ebigambo bingi bayibuli egambe buli onaki kola bwoti yimusa ekigere gundi okujjako oyo yanywedde tagira toyimusa naye yimusa ekigere minisita yimusa ku kigere yimusa ekigere minisita akiyimusizza naye totwala ettaka lyaffe minisita yimusa ekigere linya wano wammwe sebo okkiriza ate mpite RCC abatuuze bayekolamu omulimu ne tubanga wano we tuli wafaanana bwe wati ku maanyi gaabwe
okujja ne tubataasa ne tubawuliriza bulungi ne tukola ekituufu kiba kirungi kiba kijja mu ndowooza ya constitution yaffe kubanga egamba nti ettaka ly'abantu bantu be bano ate ennaku ntono nnyo wali tetwabadde n'onsomesa noyongera okunkugula mu erigaana public infrastructure okuzimbibwa simanyiyo teeka erigaana masanyalaze okutuuka gye galaga nga si 3 phase ate nga gye galaga gagenda kukwatira ku programu ya gavumenti ya small scale industries okuba nti ice gye bandigenza okugula ewala bagikolera wano omuntu bw'ajja ekyenyanja mu nyanja wali n'afuna ice n'atandikirawo akenyanja ne kabawo ennaku 2-3 nga bw'anoonya akatale atunde afune school fees y'omwana. Buli teeka liriko akasigalamu ke tulina okukolesa okulaba nti tutuuka ku kituufu. Kati bawalunyanja baawano, ab'okumwala baawano, abakyala baawano abalina mu kiyosiki wano, tewali agenda kujja wano abasende kubanga ffe abawa security ekavalinga eviction. Tewali agenda kujja wano asengule Munnayuganda ku ttaka kubanga mwe abalina occupation y'ettaka saawa zino mulina right ng'Abannayuganda okubeera ku ttaka wano kubanga mwe abaliwo saawa eno. Ndi munnamateeka omukulu Tibeera Ssaabanywanyi we yali alondalonda abantu nti be mba nnonda okuwa yagamba njagala okunoonya munnamateeka atatiitiira n'akola ekyo kyennyini ky'ayagala. Njagala okumalira akaseera katono nsalewo nga mangu muddeyo mukole emirimu gyammwe. Etteeka ly'obwa Land Board ligamba bwe liti nti ekintu bwe kibanga mulina obuyinza okugaba amataka naye amataka ago bwe gabaka abantu oba authority ago temugagaba no person or authority olibanga tekuliko muntu tekuliko authority ebyo muligabe. N'ekyo bwe libaka abantu oba authority teriri evaire mu kugabibwa. Ettaka lino liriko abantu liriko ab'ebiba mwewe bano RCC bagambye abalimirawo mu ngeri ab'ebyennyanja ab'ennyaanya abeeri mu mmeeri abakola bonna abatunda ebyennyanja wano weemuli wonna bamwe. N'olwekyo eyo Land Board eyagaba ettaka eririko abantu yakola kikyamu. Akawaayiro 9:1 aka Land Act kagamba ekyo bwe kikolebwa eyo eba illegal ate amendment egamba kiba void. N'ekyo kyonna kye baakola kifu. N'olwekyo nga ngoberera etteeka eryo erya Land Act ekyapa ekyo ekyali kikoleddwa mu mannya ebyapa ebibiri ebyo mbisazizaamu.
era kakati oluva wano ngenda okussa omukono ku kiwandiiko nga ngamba commissioner land registration muteeka eyo article eyo ekyapa ekyo kisazibwemu. Kakati process eyama gye mwatandika ekyapa kikolibwe nga kyammwe wano. Ekyapa tekijja kuba mu mannya ga muntu sebe bali mwezo meya. Ekyapa si kyakuba mu muntu omu, ekyapa kya community eno wano. Ekyapa nga bw'owandiise n'ebiwandiiko kya community eno, si kya muntu omu. N'olwekyo activite zammwe obwannannyini bw'ettaka lyammwe buzeeyo eri mmwe bannannyini kyo. Sebo meya, sebo honorable, wagambye nti kigwerawo wano, kati kiwedde. Ekyo kikyonjagaza waliwo ekyo.